Abakungu bano okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu nga beegatiddwa akamyu ka RDC Mpigi kw'ossa n'akulira abakozi Mpigi balambudde abantu ab'enjawulo abaganyuddwa mu nteekateeka ya gavumenti eya Jjuwa Kaali oba ssente program eyatandika mu mwaka gwa 2017. Enteekateeka eno yaleetebwa okutumbula abali mu mirimu gy'abamufuna mpola nabo okwekulaakulanya. 700 groups that have benefited from this program. Program eno ezze eyamba abantu okuba mu mawanga ganjawulo. Basookedde ku kibiina ky'abakyala kwagalana mu ggombolola y'Ekiringente nga bano baweebwa ttenti ey'abantu 100 saako n'obutebe 8. Kati nga twagala tulabe bayambye bitya bibayambye oba mufunyemu obuzibu maybe n'okwogerako nammwe okulaba engeri y'okusigala nga twesigala tweyongera mu maaso. We babasangidde nga bayongerako ttenti endala ey'abantu 5 obutebe n'amasowaani g'emikolo. Tuzipangisa era mu kupangisa okwo naffe twasobola okugyamu akasente ne twongera okugulayo ttenti eya5 twongera okugulayo n'okubutebe. Oluvannyuma beeyongeddeyo mu ggombolola y'e Kammengo gye basisinkanye ekibiina ky'abavuzi ba booda abaaweebwa pikipiki nga nayo ebakoledde ebitagambika. Tuzekola ssente nga tuteeka mu kibiina ate bwe tuteeka mu kibiina bwe ziweramu ne twongera okuyamba bammemba ababa beewola. Ayina ekizibu kyenna ajja ne tumuwola n'azitwala n'akomyawo ng'ate atuwamu obugoba obutono. Bwe batyo babasiimye engeri gye bakozesezzaamu entandikwa eyabaweebwa. Ekyo kitulizaamu amaanyi era ekyo kimpa essuubi nti ne bwe tubongera ebirala bakyasobola okwongera obikulaakulanya. Twagala okubeebaza nti gavumenti bwe yasikiramu nebaako kyebawadde tekyagendera awo wabula ate namwe mukikozesezza okulabika nti mukola kimulina kyemweyongerako. Ekyo naffe twagala okibeebaza kubanga gurupu ebiseera ebisinga zinyangu kumanekinga. Abakyala basobodde okusasula school fees z'abaana baabwe, gurupu yaabwe esobodde okukulaakulana neyeeyongeramu n'ennamba. Babakubirizza era bulijjo bakwate bulungi ebibaweebwa. Ono keyateeka naye nannyini beffe ekibiina kyaffe ffenna kitegeeza ffe bagaggaba Faustin. Ekirungi nti tuli bagaggaba ate abali mu industry eno kitegeeza ntajja tulimba bitakola ki bitaliiyo. Bano era baweereddwa amagezi obuteesiba mu mulimu gumu okusobola okwekulaakulanya. Kinyumidde nnyo bwe mundaze nti mulina interest esukkuluma ku kuvuga boda boda nga mwagala okulima mwagala okulunda. Eyo nno kati mukutte ku mukono gwa gavumenti bwe tusinga okwetaagira ddala. Ensi yaffe eno Uganda n'olukalu lwa Africa ekintu kya unemployment kyo kingi olw'ebbula ly'emirimu lingi naye ate bw'oba naawe ovuddeko ne weerwanako ojja kufuna omulala kukwatirako. Olw'okukwata ebyabaweebwa obulungi beeyamye okwongera okubasakira. Nga sinaba na kubongerako kirala kyonna kubagamba nti ngenze basakirayo pikipiki ndala nammwe musooke mulega musooke oleetayo pikipiki ey'okubiri okuva mu eno yennyini. Bwe najja wano nga muguzeyo pikipiki ey'okubiri okuva mu mmwe nange kimpa amaanyi ne bannange ate okugenda okubakola ki okwongera okubasakira. Abaganyuddwa mu nteekateeka eno balaze essanyu ne bategeeza nti obulamu bwabwe bukyuse bya nsusso. Natandika mu bakyala kwagalana nga sirina kye nnina naye bwe nayingira mu bakyala kwagalana nasobola oseevinga ssente. Kati nina embuzi ewaka nnunda embuzi nga nzijja mu bakyala kwagalana nina enkoko zange ewaka nzijja mu bakyala kwagalana. Olwanyina ekibiina kyange kyentambuza yesobola okibeezaawo nga nkitambuza endabirira n'amaka gange neegalabirira. Oluvannyuma abakungu beeyongeddeyo mu bitundu by'e Masaka era okulondoola abeene ebyabaweebwa okulaba engeri gye babikozesezzaamu.